Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ekisanja kya Pulezidenti Vladmir Putin eky'okubiri kyatandika mu mwaka gwa 2004 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu okutuusa mu 2008 oluvannyuma lw'okuwangula akalulu n'obululu ebitundu 7 ku buli 100. Mu kulayizibwa ku kisanja kino, Putin mwe yasinziira okutegeeza eggwanga nga bwe lyali lyetaaga embeera ennungi mu buli kimu, si kulya kunywa, si kwambala, si byansoma byokka, wabula n'obutebenkevu bwa Russia. Ono yayongerako nti Russia yali yeetaaga enfuga ya demokrasiya ennungamu ey'ekintu ekikulu, emmalirivu, saako ne bannansi abalina akawera mu nsawo. Mu kisanja kino mwe mwali okufa kw'abantu 385 abattibwa mu katyabaga oba kiyita okulwanagana kw'e Beslan School Hostage Crisis okwaliwo mu Septemba w'omwaka 2004, ng'okulwanagana kuno kigambibwa nti kwali kugendereddwamu okulwanyisa gavumenti ya Putin nga kw'otadde n'okutta n'erinnya lye. Bintu bingi ebyaliwo mu kisanja kino ekyakomekkerezebwa mu 2008. Okusinziira ku ssemateeka wa Russia, ekisanja kino nga kiwedde, Pulezidenti Vladmir Putin yakugirwa okuddamu okufuga eggwanga lino, era eyali Ssaabaminisita Dmitry Medvedev ye yamuddira mu bigere ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano gy'olyabalamu mu 2008. Pulezidenti Putin bw'atyo ng'amaze okuwaayo obuyinza teyabandaala yaweebwa obwa Ssaabaminisita bwa Russia ng'akabonero akaali kalaga nti ddala baali bakyamwagala mu lugulube lw'ebyobufuzi olw'eggwanga erya Russia. Putin agamba nti okubeera Ssaabaminisita okuva mu 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2012 kyamuyamba okutuukiriza bye yali tataddeeko ngalo ng'akyali pulezidenti, omwali okwaŋŋanga ebizibu byonna ebyava mu katuubagiro k'ebyenfuna aka World Economic Crisis akataataliza ggwanga lyonna, awamu n'okutereeza omuwendo gw'abantu ogwali gusukkiridde obungi mu Russia wakati w'omwaka 2008 n'omwaka 2011. Wadde ssemateeka yali amukugira okuddamu okwesimbawo ku kisanja ekyokusatu, amazima Putin yandibanga yaliko engalo y'omutonzi anti Ttabamiruka w'ekibiina kya United Russian yatuula mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Moscow era nga yaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 mu Septemba w'omwaka 2011. Eyali Pulezidenti Dmitry yaleeta ekirowoozo nti mu 2012 Putin addemu avuganye ku bwa pulezidenti, ekintu Putin ky'ataagaana. Wadde yakkiriza bo bannansi baagaana, ekyabaleetera n'okwekumamu ogutaaka nga bawakanya ekiteeso kino, ng'okwekalakaasa kuno bangi baalowooza nti ssematalo owookusatu yali waakubalukawo. Wadde beekalakaasa, kino tekyalobera kulonda kubeerawo, era Putin yeesimbawo n'awangula akalulu n'obululu ebitundu 63.6 ku buli 100, era n'alangirirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka 2012, era okuva olwo n'atandika ekisanja kye ekyokusatu okutuusa olunaku lwaleero. Bingi ebikwata ku Pulezidenti Vladmir Putin bye tutasobola kumalirayo, era olunaku olw'enkya katulabe biki ebikwata ku bulamu bwe naddala amaka ge saako n'enkolagana ye n'eggwanga erya Amerika. Samari Kisaache, KTV Amalindirire.